Sakulala okujjako okutandika wiki empya yino etandise leero 21 wabula ennaku 9 zokka sinakindi 10 omwezi guno okulaba nga nagwo guggwako. Mukkirize nti obudde buli butambula enseno buli bwetambula si buli omuntu akwagaliza si buli omuntu gweyagaliza yakwagaliza ebirungi. Mukkirize mutambule n'abantu buli mbeera gye badimu ate buli mbeera gye batambuliramu bw'otyo nno bw'ogenda okusobola okumalako n'ensi eno. Naye wona atambula nti gundi ankyawa gundi yankyawa gundi simwagala gundi kino nkakasa naawe ogenda kuba ate osigalira mabega. Programu Omukeeze amakya g'olunaku lwe mukkirize tubaanirize wasuze otaggwe asinzidde wonna w'osinzidde okutandika naffe olunaku tubeera twatuuse dda essaawa zibeemu paka essaawa 3 okulaba nga tutambulira ddala bulungi nnyo. Beera stede obeere beta ekyo kyo tetugenda koowa kujjukiza kubanga eyo eringa mmere ya leero buli lunaku tugirya obufere bulunaku butambula tolinawo bwewalira embeera yonna ey'obufere bwetyo bwetambula buli lunaku. Mukkirize nti olina kubeera stede ate n'obeera beta. Abafere bangi nnyo naye tebakuyisa kulitalaba ate ne bakutwalako ebibyo. Mukkirize tugenda kutandikira awo amakya g'olunaku lwa wiikendi yabadde mpanvu nnyo. Mu wiikendi mubaddemu ebintu bingi nnyo bye twetaaga ate okutegeera n'okumanya n'olunaku lwaleero ku makya waliwo ate ebituuseewo n'ebirala bingi nnyo n'ensi yonna ekyalimu ebintu bingi nnyo okulaba nga ate embeera bwetyo bwetambula. Programu Omukeeze osobola okutulabira ku Afro Mobile app n'osobola okutulaba obulungi ennyo ku mikutu egy'enjawulo. Salam TV kwetuli, ku Facebook Salam Television kweri osobola okugenda n'olikinga ekibanja kyaffe n'otulaba bulungi nnyo ate era ne ku mikutu emirala YouTube ne Twitter wamu ne TikTok. Ensonga zonna bwe zityo we tuzikuleetera. Wuma Lukikayi twaha mukiibi twatudde dda sabiti mpya ate era buli kimu kipya tuyingira sabiti eno nga yabyewuunyo. Omwana Lukikayi gozi n'ogamba beera stede be better. Bank of Uganda yavuddeyo negamba nti abannaffe abakola ku mikutu abakola ku nkola erabika nti eyamba abantu ya mobile money nabyo birijingiddemu obufere bungi. Abantu bulina kubabatta. Abantu bulina kubabatta. Ekyokutta abantu wekivuddeko Omwana Lukikayi nakugamba story y'omuninkini wano yagenda n'ateekako ssente ng'adda Kampala. Yagenda n'atunda ebintu ettololo n'ayagala okudda e Kampala. N'ayagala sente aziteereko omugaggale mwekutambula nazo mu kkubo. Bwe yaziteekako n'asimbula emmotoka. Ava ttololo abatanatuuka mu Ggwanga awo. Message yasindika. Noga sente zituuse ezi. Agenda kutuuka mu kkubo. Pyu! Nebamuyisa kulitalaba. Nezidduka ne ziddayo. Omuvubuka kyamutwalira omwezi mulamba ng'ali wanaatagala. Sente zange ate sente bazisindika ate zajja ate ne bazijjako. Ogenda okukakkana omusajja yeebuzabuza gye baaterako ssente si bemala zikozesa bizinensi ze. Kubanga twamala kusituka n'amaanyi mangi okugenda okukola ki okumumenyamenya. Naye omanyi nti abantu abakola akkiriza aziteekeko omulundi ogwokubiri era zibeereko. Teyaziteekako. Mwe bakikaye abakozesa sente nyingi ate nga buli kaseera muteekako. Nataddeko. Nakubulira kati ekiri mu dayiro nyongerereko n'ayita wali naga munteereko baziteekako message nejja tutu zizze. Nzimalako eddakiika 2 n'akugera nti kati ate abalala bagenda kuteekako ezize n'azisikako. Kati babadde nga babikola. Mobile money egenda ekyusakyusaamu. Nakubulira wano abafere engeri gye bakolamu emirimu gyabwe mu kibuga eyo wansi mu basuubuzi. Oli agenda okugula generator okugula ebyuma okugula ki kamusindikire ku mobile money amusindikira mpewo naye ng'ekyuma agenze nakyo. Kakati n'atabo babadde basindika asindika message akamessage akekimpatira kubanga luli basindikira ddala nga ssente n'oziraba nga ssente zitudde ku account. Kati ennaku zino bagenda bakyusaamu mobile money mpaka nti enkola erabika mbi. Sente bwe zitula ku account bwe ziba zaakuddayo eri kizitwalira ennaku 4 nga bakyezeeko enneenya ddala zirina okuddayo naye abaana bakola ssente. Kati waliwo n'enkola empya gye nawulira nti ey'okulivansinga ssente ezo. Oli waba azisindise wonsindikira ssente osobola okuzinjijjako
tekyasoboka ennaku nnya oba wiiki ekitono ennyo. Yes, kati bakikyusizza abafere baveeko oli asindika ssente bw'ati n'oziraba kasita omala okumwebaza nti weebale nnyo weebalize ddala twaha bikiibi weebale munnange onziruukiridde negundi nampaddeyo akasente kumbe byakiyaayo nga kaddanga kakola emirimu emirala programu Omukeeze abakyagenda ku lwaleero kati bigenze bikyukakyuka. Mobile money abantu babatta nga bogambye kubanga abaana babeera ne ssente nnyingi abantu bafudde ate babeera mu bifo ebyenjawulo ebirabika nti si birungi si byangu byakwegera. waliwo bosanga nga bakyaliwo okumala essaawa okutuuka ssaawa 3 n'obuuza naye nowa mobile money akola kipaka ssaawa 3. si kirungi mobile money yeyina okuggalawo essaawa emu aggalawo ssaawa 12 obudde nga bukyalaba alabamu ssaawa emu aggalewo agende ku bibye. Abamu abawanvuyaako ogenda okulaba nga ebivaamu byebyo. Njagala soke tutunuulire Bank of Uganda tulabe kyeyogera ku nsonga eno. mu kaweefube w'okufuttiza obufere obukolebwa mu nkola ya digito naddala obukwata ku nsimbi bwaliza banka ya Uganda enkulu okusaba obukwakkuliza obukakkali eri banka z'ebyobusuubuzi kiyambeko mu kulwanyisa obufere buno. Banka ya Uganda enkulu kati eyagala banka z'ebyobusuubuzi zeekenneenye nnyo abantu abaagala okuyingira mu nkola ya mobile money oba balina buli kyetaagisa kuuma ensimbi z'abakasitoma. The institutions hiring do not even care to try to do some reference checks. Ebitongole ebiwa emirimu tebifaayo kulaba oba abantu balina ebisaanyizo oba okukebera obulungi, naye tugezaako okuzibira emiwaatwa abafere mwe bayitira. Okusinziira ku akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku byensasula ku Bank of Uganda ki National Payment System Make Aumo, banka enkulu egamba singa kinaakolebwa n'abafere bajja kusobola okukwatibwa. So basically it comes through regulation. Era bino byonna biva ku bukwakkulizo bwe tuteekawo ne banka okusobola okuyamba bakasitoma obutabbibwa. Built assessments, certification of the platforms by NITAU. Awo mwera akakasizza nga bwe banywezezza ne mu tekinologiya waabwe akozesebwa okutambuza ensimbi mu ngeri ya digito nga kati si kyangu okumala gabbibwa. Twaguddewo ebitongole 25 okusobola okukuuma ensimbi z'abantu, naye ekintu ky'abafere kinene nnyo naye tujja kukituula ku nfeete. Y'ensonga lwaki tetwebaka. Beera steady, be better. Victor Taibwa, NBS Amasengeje. Beera steady obeere better. Obufere bubwo gye buli ate era ebya mobile money tubyogedde wano. Buli lunaku tubajjukiza nti olina kubeera steady n'obeera better. Twamukiibi weekend yabadde mpanvu nnyo. Weekend yabadde etya? Weekend teyangendedde bubi nnyo lwakuba nti ebyokukola byabadde bingi. Natambudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nafunye omukisa okubeera nti mbeerako ku bubaga bubiri. Ate era n'entambula n'enva kuno n'eŋŋenda. Obudde bwagenze okuziba bwankwatidde mu Lugazi. Kyenalabye Lugazi nti tawuni yaayo erabika nti erina speed nnene. Kwekulira waliwo enkyukakyuka nnyingi. Enguudo zonna ezo bamuyita mu nkoko zonna bazifuukudde bali mu kuzikola. Ayina enguudo banga mmeka street z'enjawulo zonna ali mu kuzikola meya w'ekibuga. Ekyerugazi simanyi nabadde njaga kubuuza kutegeera oba izo ssente za USMID bana bagenda bakola ebibuga ebyenjawulo naye kirabika bafunye akasente nga kawera kubanga enguudo zonna bazisiikudde mu Lugazi so nga ate nageza okulaba amataala olwokuba nti nakomyewo kiro amataala gava eno wansi Monaco ne gagenda gewandiyise street lights. Yes. Enguudo lwakuba nti oyo mwasanjala naye aliko amataala aliko amataala akatomerero akawera gewandiyise ag'enguudo mu kibuga. Nolwekyo kyansanyusiza nnyo ettaala ku ttaala side ne side ekibuga kyonna kyaka okuva eno wansi
okukiyitamu banafa abeerugazi mukoze kyankizo nnyo ate era n'abazimba busimba tya wamu ne Namutumba wali nabo bateekawo street lights nyingi nnyo ekibuga kibeera kyenkugamba kirabika nkola ya zino sente zebawulidde eza World Bank ate bagenda ziyimiriza World Bank yatisiza okubeera nti eziyimiriza bibuku ebyo Smith badde bakola ebibuga nalaba batandika n'ebibuga ebinene batandika ne Ggulu batandika ne Hoima batandika ne Jinja batandika ne Mbale project eyo nagirimu okutandika yaayo nengenda nga nondoola waliwo banafe aba contracting nengenda nentandika okutambula nali eggulu ekibuga nga bakola oluguudo ne balutereeza bulungi nnyo ne bakola ne pedestrian nga ya mulembe n'abalema gye basobola okutambula ne bavugira obugaali nawo nga wa mulembe ebibuga nga bwe batyo babikola kati project eyo nagiwulira eya USMID waliwo gye bayita eya Kampala Metropolitan egenda okugattira mu Mukono Ntebe biki okubeera nti bonna bayongera okubeera ng'ekibuga kirungi n'ekibuga wano Kampala wano njaga okusinziira okuba omulanga eri abakulembeze okutakungula akulembera Kampala yani Kisaka njagala okuba omulanga eri Kisaka munaffe enfufu gye mwaleese wa Mukwano saidi awo balesewo enfufu ku weekend lwalindoza lwakutaano ku lwomukaaga abasajja basula basiiba bayiwa enfufu awo njagala bategeeze baneffe abakesisi enfufu yamaze okuggwamu ebinnya byo mubisala bulungi nnyo abasala bo bamulembe asala boksi ye n'agisala nakirekawo abayiwa enfufu ne bajja ono gyava okusala abayiwa enfufu gye badda ababyavaowabeerawo kolansi ati wabeerawo kolansi tebalina kubawo kiraka kya kolansi tebiri ebinaawe tebikyaliyo onyeza tebikyaliyo nti abakodde kolansi wadda kolansi oyogera ku kibuga ki Kampala nedda ssebo wabula luli okusooka emabega batandikanga bagamba nti bayiwawo kolansi bakubawo biraka ekya kolansi omali kikayo ebyo twavaayo dda obubirewa abatulaba ebintu babimanyi omusajja wewinateete ndozanaakule Kampala we bajja kolansi basalanga boksi we bata abo abaana bamanyi osala boksi naye ate abateekawo enfufu balina omulimu amala osala boksi bwati oli naleeta enfufu nayiwawo kakati twagala okubategeeza nti Mukwano Road yonna eyo Mukwano Road banaffe enfufu yamaze okuggwamu era noza kikyetaagisa ate okuzaayo enfufu leero naye mpiseewo ku makya esawa zibadde era kyabakubiriza bazzeewo enfuufu ate bazaawo tosaba kinene Kampala tosaba kinene wakiri bateekemu amayinja puroguramu Omukeeze tosaba kinene onosaba ekinene kijja kukulemerera amayinja si manene batuleetera amayinja gemuba muteekamu gano ag'enkokoto ekyo kinene nnyo muganda wange ebiviiko batabule enkokoto bayiwowo enkokoto otegeeza amayinja ne semiini bagasitule gano agakola enkokoto ge baba basitula ge baba bayiwawo banaffe nze kamba tegeeze enfufu gye mwayiye ku Mukwano Road ku Lwokutaano n'Olwomukaaga mwakoze omulimu munene nnyo n'abaana basala bokisi z'ebinnyeezo mu butuufu mwasoma omulimu gumanyi kakati twagala bategeeza nti enfufu eweddemu olwaliro ndooza tunaafunayo endala ey'okuyiwamu banaffe temutulekerera weekend yabadde eggwamu twalabye Joshua Cheptegei era yazzeemu n'awangula meters omutwalo mulamba yazzeemu n'agwangula era ye muntu ye musajja mu nsi yonna eyakawangula emisinde gino emirundi 3 atukiikiridde bulungi senga awulira Oluganda yandiwulidde nti mwebaza bakulidde luzira wano aluwulira Oluganda Cheptegei bakulidde luzira Oluganda alumanyi bulungi nnyo ne bwaba ne mukyala we nga tekyetaagisa Luganda ayogera Luganda bonna beruzira
yabadde mu Angale emisinde gino gye gyagendedde era nga gye emisinde gyabadde gye 19 wuuyo ng'omudaali bagumuwa mudaali gwa golodi twaha kibi emidaali egyo bw'oyavwa losolo gitonda obwavu nga bukulumye ku makya asi tebunumye manyi Uganda ne bannayuganda kakati waliwo omusajja simanyi ogisosokutege yakagifuna nyingi famire ya Kibwa oba eyina omudaali bamanyi nogitwala muterekero baguterese beeryankuta nga tebagutunde kyenkugamba nti omuntu we muyiiya ne musalawo nga famire nti tugutunde yadde kitaffe yagenda yadde jjajjaffe yali musajja muddusi tusobola okugutula ogwo mudaali Joshua gwakutte gugwe gwa Ggwanga agugwa nti eyawangudde naye waddembe oguleeta n'agwa National Council of Sports oba ogutwala mbanaffe abatulira gundi oba okuguleetera twaha mu kibiinaga nti omudaali guno unaguddukidde nkola omulimu munene nnyo ogwolaba yakiikiridde eggwanga ddene eddambirira erya Uganda ate kati era nze ndi Munnakenya bakulita nagunkwasa bagwadde Munnayuganda kuba yakiikiridde Uganda nolwekyo oyo tuyinza tumwebaza kubanga ogwo omudaali gwe yagugula gwezza oyo gwolaba yawangula mu 2022 n'awangula mu 2019 aze awangula bambi ali consistent tumwebaza webale nnyo webalire ddala senga manyi emidaali ejja gold giri ebiri mu makaage kituufu ne bannaffe temugikima bannaye mutusaasire temugezane muno emidaali kyekiri kyembadde ngamba omwalo kikaye zirina value naye ate tosobola kugikola ki tosobola gikozesa tosobola gitunda bwe tugamba katuwaye bwekyo kubanga omwalo kikaye singa kati obubbi olaba bungi senga ne gwe yaleeta ogwasooka senga taguyina ate nalaba bannange omudaali gwe mwampa bwakola ki bagubba abafere abagwetaaga ekintu kyemmanyi okubeera nti kirina value omuntu asobola okuddamu n'akitunda kikikopo kya World Cup bakikuuma omwalu kikayi kyajjako e Uganda nga kiyitawo buyisi tetukiwangulangako twali tukiyiseeko n'okukiika World Cup tusamba emipiira tusamba ne Rwanda tuzanya World Cup buze ekigambo ekisembayo obeera okiise buze ekigambo ekisembayo obeera okiise tusamba ne Rwanda tusamba World Cup ne Kenya qualifiers ne Kenya program Omukeeze amakyago olunaku lwaleero Joshua tukukulisaayo naye era tusaba magogo pulezidenti wa FIFA tuyambe wakiri tusembereko newe tukubeera tusigadde mu kibinja ekisooka bana baddusi badduke omupiira tugwesonyi edda president yaliko nga bamuyita Amini yagendanga mu bikonde Amin dada mu bikonde abaana bakuba ebikonde mu Commonwealth ng'akugamba rifa ajja kukusaliriza kyoba okola ba knockout babikuba kubadde kiri musajja musambe mukubi wa bikonde nolwekyo bakuba era nawo twawangula waawo naye sinawulira oba famire ezatundako ku gold oyo era zawangula gold bakyamuyina ezo famire zikyamuyina kati nkugamba nti ali mu ssente kati ono yawangudde ono oyo Munnayuganda hasola kati kankubuulire kiptegeyi omudaali ogusinga mugambe nti tuyina obuwumbi busatu wano obwaki okutoolako obwa Uganda adutenzaga kale tuyina miliyoni emu eya dola twagala osalewo tukuwa mudaali tukuwa sente oyinza salawo ki bannayuganda dina oyinza salawo ki kibamuwadde kyendijja nakyo gosala ki program Omukeeze amakyago olunaku era mu weekend mwebyaddemu ebintu bingi nnyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalabikako ekabaale ku lunaku ng'agenza okujaguza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna International Youth Celebrations ekabaale waliwo emmotoka gye yatambuliramu ng'alambula ennyiriri abavubuka batya gobiraba bitwala buli wamu dindako tabatya yagenza atya yagenda emmotoka gye
no mali chali yagerede mmotoka kimu eriko n'endabirwamu oyina ebifaananyi era yabadde alambula bw'ati yalambulidde abavubuka musajja mwamukola ki abavubuka omukulembeze Ggwanga yagenza gayo waaye teweeteekera nakijja bagamba mundeetere eyo yatambuliddemu nga tesobola kulengereka kabulu bangi nnyo ekyabwe yatambudde nga paapa gamba yatambudde nga paapa ne Queen wa Bungereza we yali for the first time motoka yalabiseeko tatambula bw'atyo twali tumulaba nga atambulira ku pickup waggulu nenga pickup za bulijjo ng'alambula ne wano ekololo atambulirako eyo Land Rover ye neyekwatako bw'ati naye nga teriiko ndabirwamu nga yabadde kabaale nga eyo nga yabadde kabaale eyo eyogezza abantu ebatuuza obufoofofu oyinza okulowooza naye motoka mpya twaha naye si kibi ng'osiriikiridde weewuunya ki weetegereza motoka ngeri gye bagiwundamu toyanzege kati nno nga tukyali ku eyo waliwo ne mukwano gwe yabadde yakava wano Dr. William Ruto naye ayina emmotoka y'emu naye yalabiseeko era mu kisaawe ekimu ng'alambula enyiriri owaye yali meeting kirwa kyokina Majenu msisabe yinda Dindako ekifaananyi kyakiruwa uyu William Ruto naye atambula mu ngeri y'emu kiraga kati ye security empya omukulembeze yenna alina okwekuuma ebyokwerinda by'omukulembeze birina okubeera ggulugulu kati oyo wa Kenya tuyanzanye okina kyo kyayongerako malu kikaye biweddeyo shakahola kagireese awo nkivuddeko kati tusubire wa Tanzania omukyalo oyo naye okugireeta omukyala Kagame yayinza ogireeta awo ate kati obuntu otya Tanzania n'ogenda ewali Kagame anti mbadde ndowooza nti oyogera ku East Africa Community njogerako kati bw'oba otunuulira mu layini bw'oba oyagala mazima bw'oba oyagala kukusanyusa ye wa Tanzania agenda gireeta ombuuza ndowooza yange ndowooza oba obuuza yaneiba oba obuuza yalaba ku TV bw'obuuza yange Kagame yagizzaako okugireeta nze kyenkugambye eyo ndowooza yange tekuba koppa malu bw'olowooza program Omukeeze twali wano mu weekend ng'eyinga olunaku lwali lwakutaano ekiro banaffe abatamiivu bakigwako kawunyemu poliisi yazzeemu bikawunyemu mwalu kikaye ekyali ku luguudo naye ako tekalwaza covid kati andi ndowooza bamaze okukikakasa nti covid agezaako engeri gy'owa munno n'anuuna akantu nze sikakufuuyiramu omala kandaga nti kapya amazima genyerindako toyinza kukomba kantu kati wumba lukikaye twaha mukiibi ntandika nti okwatako akakantu no newobeera twaha newobeera Ahmed bw'otuuka ku gundi gibatblock bakugamba nti komba kano olyoke weeyongere tukakase yes nali mbikoze tobatewesize saawa mukaaga olukonda saawa mukaaga ekibuye wali nga basika mukaaga ogw'ekiro nga basika ekiwaji kibeerako emisumaali magwa nga basibawo kati buli mmotoka ejja mu dakiika 5 layini eba ejjudde okuva eno n'eri abantu batambula ekiro ate nekikwewuunyisa makindi ogimanyi tokawunyamu ng'oli mu mmotoka giveemu olina banoonya mutamiivu mwalu giveemu ovaino katusooke tulabe ebifaananyi ebyo bya poliisi ng'erimu okukawunyamu ekiro ekyakesa olw'omukaaga poliisi yezooba n'abavuzi b'emmotoka abaali batamidde nga yasuula ekiddo ku nguudo ezitali zimu mu Kampala. Omwogezi wa poliisi ya Kampala n'Emirano Patrick Onyango agamba nti kino kyabadde kituuza era kwabadde kwegezaamu oluvannyuma lw'akaseera nga babiwummuza nga kati bategeka ebikwekweto eby'amaanyi ddala ku bavuzi b'ebidduka bonna nga kwotadde n'abavuzi ba boodabooda n'ababoodabooda ngeri gye tugenda kuki okubateekamu mu kikwekweto kino singa tutandika ekikwekweto
si anti ababodaboda tetugenda kubatunulira bajja baleka bavuge ngeri gye baagala nga bano wadde bamaze okutambira nedda. Ebikokweto ebizze bikolebwa bibadde tebikwata bavuzi ba bodaboda kyokka nga bangi bafiira mu bubenje ku nguudo nga kiva kuvugisa kimama n'abamu okusooka okunywa omwenge ng'ensonga lwaki nabo tebagenda kutalizibwa. Wadde byatandikidde mu Kampala n'emiriraano naye bigenda kubuna eggwanga lyonna ne kubavuga engendo ez'ewala nga byakukolebwa emisana n'ekiro. Neeyo mu highways emmotoka ezigenda mu nguudo eki mpanvu naye ekikwekweto ekyo kiwe eri mu nteekateeka. Waliwo program gye twataddewo gye tugenda okukozesa tutandika n'eki kikyekidirira ekyo programu weeri abasirikale bali mu kweteekateeka kuki okugoberera programu eyo. Poliisi egamba ebikokweto bino egenda kubikolera ku muliro g'ekikesi gefuna era nga teri agenda kubuuka katego kaayo kubanga egenda kuba esuula emisanvu wonna abatamivu we batagisuubira. Togamba nti nze ngenda kutandika okunywa ku Monday oba ku Tuesday okenvuge nkole byenjagala nedda. Ekikwekweto kyaffe ejja kugwa bugwi nga totegedde tujja kuteekawo oba okusolawo emisanvu tulaba nti tukwata abo bonna abavuga ne bakola ki abanywa ne bavuga. Poliisi egamba bonna beenaakwata yakubasuza mu kaduukulu olw'enkeera bwe banadda engulu baweebwa ebipapula eby'emitwalo 2 ng'olina n'abakwatiddwa okuddizibwa mmotoka alina kumala kusosola kipapula kino. Salma Namwanje, MBS, Amasengejje. Bannakampala bakendeeza okunywa ne bavuga. Naye lindako. Bakendeeza okutamira ne bavuga. Akantu kano tekasosola na jenda. No. Buli avuga. Bo banoonya buli avuga. Ate okuvuga kusosola. Kati obulamu mukazi n'omusajja bonna bavuga. Babipima batya? Obuki? Obulamu bw'abantu. Kuki? Mu ndwadde eziva mu bintu ng'ebyo. Ebyokombako n'olinakombako. Ebyokombako n'olinakombako. Omalo kikaye. Muleke munnammwe ate kutulimbalimba. Ne tuba tetubawadde buno obuntu. Mukombako n'olinakombako. Ne tuba tetubawadde obwo. Kati n'olwekyo temujja kuvugisa kimama. Temujja kuvuga nga mutamidde. Ate mutulimbe nti ate tetujja kukombako. Batekewo n'abasawo abakebera endwadde. Tunoonya batamivu bokka Omalo kikaye tetunoonya balwadde. Anti kati mugenda vaamu. Ne bw'oba tosobola akantu kamu kakombebweko abantu 10. Kati sokolindako Omalo kikaye mpayo endwadde 4 z'ofuna ng'okombye oli waakombye. Kolera taita kubanga obucaafu tebubeeraawo. Omalo kikaye tusaasire poliisi egenda maaso ekinzazizaamu kiri kimu nti tegenda kulabula nti ababodaboda bagenda bagatta banaffe abavuzi ba bodaboda kyemukola si kirungi n'akatono okubeera nti muvuga nga mutamidde. Osanga omwana omuvubuka ssaawa 6 ez'emisana ali ku bikoola alya ettama ligenze eri gindi enaavuga ekyo kimu. Osanga omuvubuka ng'akyuma omukka naye nga azze kuvuga. Osanga omuvubuka nga akyuma endigi naye nga azze kukola. Banaffe mwegendeeza abavuzi ba bodaboda yadde mmwe tewaliwo abakwatako. Poliisi atiisatiisiza nti eyinza n'obakwatako nemmwe naye ekyo olabye ddala nti kizibu. Poliisi terina bwetandika kugatta mmwe mutuyambe buyambi. Mbegayidde bwegayirizi mutuyambe buyambi musobole okubayanga muvuga bodaboda ezo nga temutamidde kubanga mmwe temukwatikako. Ate wa bodaboda banaamukwata batya? Banaakwata batya wa bodaboda ddala atamidde? Ekyokutamira kiri bbali enjaga okiwulira kuga n'obubenje obuliwo obusobola okubeera nti bukendeera. Mutuyambe buyambi mmwe tewayajja bakwatako. Babulidde ekituufu teri ajja bakwata bodaboda alengera walinga bye basibye n'agira bwate agizingira mu luguudo w'emmotoka waakikiitanira wa bodaboda aba yatandise dda okuvuga. N'olwekyo kiba kizibu nnyo ekyo gaa nti bodaboda zijja kukwatibwa kuba kutiisatiisa babatiisatiisiza. Nze mbasabye mukomye okunywa ate ne mugenda ne muvuga. Ennaku ndowooza kati yeeyongera nnyo oluvannyuma ku nnyanja. Ennaku zino ennyanja yatabuka. Lake Victoria amaato gaagano geetomedde 2 abantu 20 be basavayivins okufa.
be baawonye okutwalibwa obulamu bwabwe. Erimu lyabadde litisse omusenyu n'abantu 10 n'eddala nga litisse abasaabaze ne geetobe. Esi enjaga gye tubadde twogerako Malukyagaye. Njaga eryato terisobola kwetomera eritadduka speed 10 kuba emmotoka eyinza okukulemerera Malukyagaye. Eryato liva eri n'eddala nga liva eno teridduka speed 10. babadde batambula ekiro sawa 9. Badde batambula kiro tebalaba tebalinaako butooki kiraka tebalaba maybe badde manyi nti baali batambula misana badde tebampona badde batambula kiro sawa 9 ne beetumira okukakkana nga gaguddemu. Naye ate okuwona ekiro obeera Allah akutaasizza nnyo kubanga nze nebuba misana ennyanja nze lulume wano yagenda n'abantu life saver ze mwambala nga mugenda ku mazzi buno bujaketi butuyambako okulaba mirambo gyammwe mangu. Ogambye ki? Nze ennyanja sigyemoolerako. Ezo life savers zibayambala zibeerako bulungi nnyo kilo 4 anti twamutusobola kwambala ya kilo 10 oligiza ezibagaba ezo eziri ku gonde ku mazzi 4 ekinene 5 kakati Malukyagaye neye yinza okuba nga teriiwo bwe batyo eyakire meka nziza okuba osukka 5 balina 35 ameka kati ogenda nolaba omusajja wa kilo 8 ayambadde kakira ne mutta naye nga takamanyi kubanga kilo oba onosobola oziraba obikkula munda ne weetegereza oba wano waggulu wano bawandiikawo nolwekyo obuntu obwo tukole tutya tugenda kuyamba abantu basinga babeera ku maato ago basukka kilo 6 nolwekyo ekyo tekikolebwa obujaketi bwe bayamba kati abo Katonda yabayambye nnyo ate bayinza n'okuba nga tebabadde tebabambadde. Malukyagaye nga tugenda mukumbulamu twogera ku byobulamu njagala abantu baffe basooka batunuulidde eddwaliro lya Kasambi Health Center eryabika nti lyakolebwa mu kitundu okuyamba abantu bagendayo ne batuukawo nga tewali yadde akola ku geeti ani akola ku geeti nga tewali ate bwita ku geeti nga tewali wakolawo tobuuza omusawo. Kankujjukizemu katono eddwaliro lya gavumenti linakuba lya gavumenti kubanga eddwaliro ly'omuntu aye tuba tulivunaanako ki oba ye yalikola kubeera nti terina kujjanjaba bantu omanye otya kati soba tunuulire tulabe then tugende tuwummulemuko katono tunuulire eddwaliro ly'e Kasambya. Lino ly'eddwaliro lya gavumenti lya Kasambya Health Center 3 erituusa obuweereza eri abantu ba Kasambya Town Council n'amagombolola agalinaanyeewo kyokka abalwadde beemulugunya nga bagamba nti liringa kifaananyi gye bali kuba obuweereza gye bali butono ddala. Ng'ozze ng'oli bubi mpaka bakusindika mu kiriniki gy'oba ogenda kulijja. Mpozi wano kyendabako ekyebbeeyi nnyo ekikuleeta wano okwebaka wano bitanda bye tulaba n'eddagala wa. Abalwadde be tusanze wano batutegeezezza nti yali omubaka w'ekitundu kino Mbwateeka mu mwaka gwa 2019 aliko ebyuma bye yatondera eddwaliro lino nga mu bino kwaliko kasikaani oba ka TV naye kamaze emyaka 4 nga tekakola kuba tewali asobola kukakozesa. Teyambye bantu yakolako nga tugipracticinga nekolako omwezi nga gumu okuva ono babyabandoninga. Batuyambe batuweeyo ku baana abasobola okujja okubanga bakola ku byuma ng'ebyo bikalimagezi. Nakayiza Evelyn akiikirira abakyala b'ekitundu kino ku disitulikiti agamba nti bannakazadde be basinze okukosebwa kubanga bwe bagenda ku ddwaliro lino tebafuna buweereza bwa ka TV. Naddala ab'embuto benkiikirira mu Kasambya County balaajana bali mu bweraliikirivu nnyo olw'embeera y'akati omukyala afuna olubuto n'afunamu okutaataaganyizibwa naddala mu budde bwe obw'okuzaala nga weeyabbaye nti kiba kyetaagisa sikaani omukebera. Samuel Ahebwa akulira eddwaliro lino akkiriza nti kituufu ka TV katutte ebbanga nga tekakozesebwa kyokka obuzibu butadde ku nsonga y'eddala eddwaliro lino kwe liri newankubadde ng'enteekateeka zikolebwa okulisumuusa. Naye nga ku mutendera gwe tuliko gwa Health Center 3 ku staffing n'omu ya gavumenti tekuli radiographer
akkirizibwa okukozesa sikaani. So kati sikaani baagituwa naye nga tetulina mukozi agikozesa. Naye engeri gye tugenda ku mutendera gwa Health Center 4 tusuubira nti abakozi abo bagenda kuwandiikibwa n'obuweereza bwa sikaani bujja kubaawo mu bujjuvu. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bwe yabadde e Mubende yatemye eggwanga ly'okutandika okuzimba ebizimbe ku ddwaliro era n'akakasa nga bwe lyasumusiddwa okuva ku mutendera ogwa Health Center 3 okudda ku Health Center 4 wakati mu kusaakaanya. Kasambya Health Center 3 upgraded to Health Center 4. Ebizimbe ebigenda okuzimbibwa kuliko ebalongooseza abakyala, General Ward n'ebirala. Omulimu guno gwa kwementa ensimbi obukadde 540 nga bayinginiya ba UPDF bwe bakwasiza omulimu guno. Omulimu guno gwa kuzimba theater ey'omulembe etuukanagana n'emutindo gwa Health Center 4 eddongoserezo. Constituency y'e Kasambere n'abantu 2,113 okuva mu magombolola 8. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Babu Enterprises Limited. Oli musuubuzi oba ozimba kasiisirako. Balina Goodwill Tiles ku bbeeyi ya factory. Ubekkolero ebyamazinga pipes, taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biweetaaga. Yooyoote enjuuyo mwattu. Balina sink, tanka z'amazzi, saako ne malidaadi yenna ow'omu nnyumba ow'omulembe. Yooyoote enju y'ekirooto kyo bambi. Ng'ojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise ettaawo. Ave Kawempe nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. Ofune malidaadi w'omu nnyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703 5 19 57 oba 0772 35 57 02. Buli ayagala okuwunda enju ye Babu Enterprises Limited. Everybody for you. I did your shake bello. What is up on bello? Bello. That is magnificent. Game changer. Points of world class. Say hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus. The GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super. Plus, big-time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on SuperSport's dedicated Premier League channel. It's the package you asked for, and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Ayiwa data bana mama John ati migugu gitwara wabanange kanobe nkulekera amakago otandika otugenda kusomera no jaya abana nga bagenda kola bibuzo n'abatuta basome amasomo gagenda kubayamba munsi kwani yagambe tibe basoma tabigenda baya nono kotolito fata twamusoma ate mwama
musomasi ababonyaabonye nabatute mu Mengo Technical and Business Institute Nansana basomesa diploma na certificate mu gutunga ibyarani ugukanika imodoka no kuzivuga iby'amasanyaraze ukwocha orodingi ibyo kuzimba ibyo kubajja ugukanika computer na sale teaching n'amasomo amarara mangi nnyo umwana agenda kuva mu Mengo Technical and Business Institute ngagenda kwitandikira umurimo fasi kunonya murimu lisangibwa hariya Nansana ku Kiboroka imabega wa chachi ya Posta Bugembe. Hijabi Diaries presents the Link edition on the 9th of September at Hotel Africana. It's the ultimate halal experience where Muslim corporate powerhouses come together to ignite connections, unleash their potential, and soar to new heights. Brace yourselves for the electric panel discussions, jaw-dropping red carpet fashion showcases, awe-inspiring virtual tours of Mecca and Medina, the holy sites, and an art challenge to win lots of amazing goodies. Don't miss your chance to be a part of this epic event. Hurry and grab your individual tickets at only 100,000 shillings and a Mogul table of 8 at only 1 million shillings. For more information, please call 0756 792631. Join us as we celebrate faith, empowerment, and the unstoppable force of the Ummah. This event is proudly brought to you by Eno ye Salam TV. Kanziremu kwaniriza eyekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV natandise naffe amachago olina kulwalira na kuzo mwezi 21 mwezi gwa 8 2023 nagwo gusemberera okuggwako kiki kyotesetese kyokozeemu mu mwezi guno muna apostolo na kulwaliro mu ECOWAS ekyalabula ekyanoonya ekyokukolera bwana bawamba wuno Abdurrahman yavuddeyo nagamba nti sawa zino tage emyaka egi ngachatereza wajinda beji ngachatereza okukwata eggwanga lino erya Niger odiwa ba civilian agenda difugira emyaka 3 tetumusabanga odiwa civilian agenda difugira emyaka 3 tatugattagatta twamusaba aliwe president yaliko kakati president yaliko achali on basement weekend ayinza okuvunanibwa ate nga mpazi Abrahman yagamba generali naye ate generali abere serious katuwondo se batuwadde emyaka 3 ngachatereza ECOWAS ekyanoonya kiki emukolera agiwadde emyaka batudde mu meeting Ivory Coast nakuga nti yateekawo dda amaje yes n'ekitundu abagenda okulumba ne Nigeria esuuza tena watu bulungi teristede bano mukulembeze na musajjawo bora alabika tanda bakutegeera bintu bwe bitambula yakajambo kulembeze oli mu byanfuna atisa atera nga ye sentebe wakakiiko kakati nolecho omongo kama afunira amaanyi nokwera nti ebyobufuzi omanyi ebyobufuzi bino bizibu omali kikaye kyovola banti tebakujja bujjeeri nibakutuza butuza kubiki nojja noganti oli mukulembeze kakati kubanga oyinza okuba wakatandika okubeera omukulembeze kati ng'oyo wa Nigeria ne bakuba omukago ng'ogwo munene olina okusalyawo ensi ez'enjawulo kakati awo wali obuzibu kweja emikago gitambula butambuzi kati wano tubeera nga tuli mukago gwa African Union oyinza okugenda okumakya noga nti twamukibi gwe president nga omwaka oguddako obwa chairman oba African Union bujjeri Uganda nze ba chairman basi kubako karuba ono yasisinkanye abanene mu ECOWAS okugenda okuba omukulembeze wa Nigeria ng'omukago yes kakati yakivuga naye kenyini oba kitomeza
n'awaka naye ebintu tebitambula bulungi tannaba kutereeza waka talina bye yatereezezza kuva yajja mu bukulembeze tewali kyobola nti nno ne generaali abdurahman buli yekwasi kyemugamba agamba atunuzibwa ku lunaku olw'omukaaga baatudde bonna yali mu meeting omunene ono general abdurahman yavaayo n'atula naye bannaffe aba ecowas ku lunaku olw'omukaaga gye yabagambidde ekyo yabagambye emyaka egi mukole byonna bye mukola naye nze nina emyaka 3 nga nashakuga nti akulima begango okankana awo waba wazibu nnyo kubanga kati kyeyawula naye ate kizibu nnyo katunulira akasi bayinza okukakuba ne kagira bwe kanekagwa kanija kubanga America eri ku side eri esindika general emugamba vaako ali ku side ye America asindika ali Omurussia ali mabega wa Abdurahman president yavaako America kwali egamba ono aliko general Abdurahman nti vaako obukulembeze buzzeeyo Omurussia amugamba tozaayo n'obuso obumu abulinaanya avuga nti Mali Burkina Faso ola nti nedda kakati awe wali obuzibu gwe bubeera nga Russia akuli mabega oyinza okumala gawaayo twaha ekigambo kino kitegeeza ki contaminated mwabe katogo mu mwasoma oluzungu okubeera nti osaabaganye bagamba ki Nakanyonyi polisi yafulumiza reporter ku ssomero ly'e Nakanyonyi abaana abaafuna obuzibu ne batwalira mu malwaliro ag'enjawulo abaasoba 1,500 ng'emmere gye baalya nti yali contaminated okay era polisi egamba nti ssaawa zino okunoonyereza kwayo kwe yakoze ye ya report naki tutuke mwalu kikaye tugenda kukyala tetukivaako era wano amawulire wali agavayo gagamba nti NEMA wamu ne polisi n'ebitongole ebirala bagenda emmere eri contaminated babeere nga bagisaanyaawo anti twagala kutegeera kiki yalinamu materials mbu ebyakolebwa mmere mwe mwali okutegereza ensonga eyo sokola nti tugibatuusaako bulungi bannaffe abazimba bwe bagenda kulonda yes gyogenda oba sibitegeera nasijja bali kuno ku masimu batulindiridde nze nemesezzaaki bwe baganya okuba kuba essimu oyitemu oyogere 0758 7667 oba oyitira okulaba nga ate tunyumyawo kimpya sabiti mpya tukitandise lunaku lwaleero yes bwe kiki kyoyagala okwogera katulabe kankuteekeko halo munaffe halo ali kusimu gamba nti halo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Dobozi nga livudde wala kiki? Webale kunyirira muganda wange. Sebo naye webale kunyirira. Amanya ya Hamidu wasaka. Kulaba. Nti mwebale kunyirira sebo, mwebale kunyirira mwami Kikaye ne mwami Mukibi. Allah bawe kimusingu kwagala munange munyirira lero akuba nagera nenda bamukibi omusajja lulinga agenda n'agamba nti tubagala awo tetwagala muve ku TV eyo nagenda okulaba mukibi nga yenyamidiraga nti omusajja oba ali kuki ndi mu kutereza mukono wenzikira atagandise kutagala mubeerawo nga abantu bawuta supu kano kakala kabi ebintu si byangu obanga era Kikaye mbadde mbasaba buli lunaku lwa mukaaga n'olw'Essande mulwanagane ennyo mubeere nga muli mu bitundu bye mwagala okwesimba mu kubanga embeera eriwo giraba nabbanja sikunoonya mawulire nga bo balowooza nti akulaakulanya bintu by'abaakulaakulanya simanya nnima yago oyigiriza abantu okulima emyaka 37 ng'otuyigiriza kulima ki fe twamanya dde okulima nze njagala kubategeeza Hamidu Wasaka Hamidu Wasaka
waganye okukendeza TV katuleke genda maaso tutegeeze kyoyagala okutegeeza. Nze njagala kubategeeza kikayeti musale amagezi olw'omukaaga n'olw'essande mugende mu bitundu gye mulina okubeera nga tugeze kunoonya amawulire. Manye nti abantu batandika dde okunoonya akalulu. Era nze saagala kubategeeza bintu birala byonna byonna njagala kubategeeza mulina ekigambo kye muleesaawo. Omukulembeze Ggwanga omulabye nga ali mu mmotoka erabika nti enyirira. Tumwerekereze Amidi Wasaaka. Katukwerekereze gwe munaffe. Tukwate omulala. Bw'okuba essimu va wali TV odde wabbali tusobole okubeera nti tuwuliziganya bulungi. TV bw'oba tovudde weeri kendeeza eddoboozi libeera wansi n'eddoboozi libeera waggulu n'oyogera ng'owulira ekigenda mu maaso ku TV tetujja kukwatagana ojja kuba towulira kye twogera n'olwekyo bannaffe eddoboozi lijja kulwawo kutuuka ku TV kaddire kabeerawo kubanga ebintu omuzungu abiyita live tebiba live waliwo kaddire ako sisobola kwogera kigambo nekituukaawo mu bwangu kati bw'oteekako TV ejja kikuwa luvannyuma lwa ddakiika ojja kuba osigalidde. Halo munaffe ali ku layini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kyebande agamba ki? Alhamdulillah Kyebande mulungi. Kyebande mulungi. Ono mukungu Abdulatif wano Kyebande era. Yes mukungu. Kiki oyogera? Wasaka leero atukoze kyokka muwuliriza akamulungi. Era mutumiddeko nnyo. Amina sebo. Kati nze ku nsonga ng'eno eya simanyi mmere eno ya buwuka bikembo eyalwaza abaana. Kati weewuunyo eno gavumenti yafadda. Ebyo National Bureau of Standard yeekola ki? Ebintu ebirisibwa ng'abaana abo ku masomero baana nimuva nimuleeta just report bwe byagira bwe biti ekyandibadde nga bakwata omuntu asapulanga emmere oba n'ekitongole nga National Bureau of Standard kuba bali baana ba ggwanga katugezeeko singa abaana abo baafa era bandifulumiza just report gyatwazuula simanyi yali si ya mutindo kati ekikola okweyo ey'omutindo kyaliwo okukebera emmere eyo eryoka etuusibwa ku baana b'eggwanga kati etugamba nti ebintu by'eggwanga byonna byafa ebintu nga kati ekintu ekigenda oleeswa abantu bangi kati wano si kyekyo kyokka ekisoose buli kyogenda kitongole buli kyogenda kyafa kati we Uganda oba tukole kukyayala ogenda n'owulira n'olabanga wennyina olimba naawe waliwo ebitongole bikola abantu batongoza bintu bizimbe bipya bali eri waliwo ebitongole bikola ggwanga yaffe byatumalamu n'amaanyi sebo mpuliriza akatono kuba akawulu bajja kukawulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Leero muganya okwogera nange bwe mukuba essimu mwagala mwogera ebyammwe mumalirize kati oba nange mbawulize buliza bw'okuba essimu nkuwulirize bw'omaliriza tuwuliziganye kuba essimu kendeza TV ng'eyisemu sobola okubeera nti ompulirira ku ssimu nange byenjogira Amidi Wasaaka nkoze bubi nnyo kubanga ogenze sinnaba kwagala kugenda njagala ompulirize kendeza ddoboozi lya TV tusobole okuba nga tuwuliziganya gwe kasimu kasoolya nti njikutte eno bwe papa remote ekubeere mu ngalo okendeeze tusobole okwogera. Hello munaffe. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Osinzidde wasimu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Seka sinzidde Nakasongole eno. Nakasongole eno ng'ogenda eggulu. Wa S7. Oli side kyawe nnyini. Nakasongola mu tawuni kubanga otuuka we bayita Wabigalo then n'okyama n'odda Nakasongola mu tawuni wennyini. Mutula bulungi ekifaananyi kijja bulungi. Seeka tukulaba bulungi era mbalaba bulungi mbeerako buli lunaku mpuliriza pulogulaamu zammwe buli lunaku mukulaba okukuwisi ate nga amazima wallahi abantu babeetaaga Nakasongola n'obwetaavu bwammwe bungi mutuyise Nakasongola
amawulire ge tulinayo obusiraamu gye buli naye obusiraamu butono seeka beetaaga okulaga obusiraamu abasiraamu gye bali naye okulaga dipaatimenti z'obusiraamu saawa zino tulina omuzikiti ogw'ennakasongola gutandise okutonnya naye olwokuba tetufunayo bakulu bavaako eri tujja kulaba ate nga abasiraamu bangi tulina essomero ly'obusiraamu ery'ennakasongola muzirimu naye wallahi seeka n'obusiraamu abamanyi batono mu busiraamu era ffe tetuwangaalira nti tuzaalibbwa nakasongola tuzaalibbwa Buganda eri saidi z'ekayunga Bugerere naye tuwangaalira nakasongola essaawa zino we tubeera naye nawulirako nti abasiraamu bajjewa kafo bayitawo kafo ng'oyiseeko nakasongola mu tawuni nakasongola tawuni teri ku menyi okyamako munda katono ninawulira nti abasalaamu ate we bajja baakoma wali bashafiki mafu wallahi ya Mungu ate be bantu betwetaaga ennyo singa baseka bano ne bagenda ewala eri fene batuyitako wano Allahu akbar seeka wallahi ya Mungu mwandibadde naffe mututeekamukko gundi eyo kati soko mbuulire abantu besanga nga bakyasaalira n'awantu sokogere wano nga nemafaawulira omuzikiti ogutonya ndagirira wa we guli kyetuba tutandikirako kaakati omuzikiti guno seeka we guli otuuka ennakasongola mu tawuni mwe muzikiti gwe tulina omunene mu nnakasongola tawuni otuuka mu nnakasongola n'oyitamu obanga ayitamu katono ng'oyingira balakisi eyo yennene mu nnakasongola n'omuzikiti gwe tulina ogwa disitulikiti nnakasongola essaawa zino tuli awo tetulitegeera nadditegeera ne tugamba ddala ekifaananyi kya disitulikiti kyonna tulina obwetaavu okulaba nti twetaaga okuba nga omuzikiti ogwo tukyusaamu tubeera awo ne tugenda ne bazimba emizikiti ewala eri nina abantu abalala abatutuukira ne batuga basaalira mu miti wallahi seeka newekutwala nga newo bazimbiddeyo omuzikiti mutonotono balina ebifo byabwe naye obwetaavu tebabulina ebikwatagana n'ensimbi toyanza nnyo toyanzege mesaje yerina okuba etuuse ennakasongola wakati mu tawuni twali muzikiti osigadde olyani adduse wangi seeka osigadde olyani sebo wangi amannya gwani muganda wange amannya Lutalo Ashirafu okusuula nakasongola wano toyanza nnyo tweyanzege point noted tukitegedde bulungi nnyo nakasongola nakasongola mafu yayitawo buyisi mafu yayita nakasongola yasibira eri abagamba ekifo ki gye bagenda walala kakati kama okubuulira gwe munaffe atulaba information gye tufuna eva mu bitundu eyo yetutaanuula yetaanuula Salamu Charity yesanuula Salamu TV awe nakasongola essimu ezibadde zivaawo zibadde zikubwanga ziyozayoza bannabyabufuzi ziyozayoza nga tetunafuna point yonna ekwata ku kintu ekyo n'olwekyo ensonga eyo etuuse olunaku olwaleero nakasongola omuzikiti era nyongera okuba omulanga omalikikaye bwe tubeera wano ffe empeera ezaffe tuziganyulirwa wano kati tukuba omulanga soka okuba omulanga nkuba omulanga eri abakulembeze naddala ab'enjawulo ebitundu byaffe byetaaga okuyambibwako naddala mu ddiini naddala mu byenkulaakulana muveeyo tukwatire wamu tetusobola kulembera mu muli guno ng'ate tetukwatidde wamu kubanga obusobozi bwonna tubusobola naye nga obwegasi kati nange nkuba omulanga buli anaba ku TV ng'olina ku ssente Allah yakusitulamuku weetaaga okubeera nti akusitula akususseewo diiru yiyo muzikiti gwe nakasongola gutonya sigenda ogusereke kwatagana n'abaliyo
waberewo ekikolwa program Omukeeze agambe n'okugamba nti ne oba twadifunyeyo abatuzimbirayo katono akiri akatono nakasongola mu tawuni ddiiru